Yes, amawulire ge tulina olwaleero ekigenda maaso mu Democratic Republic of Congo kimaze okuba nga kitegeerekeka nti kifumba mutuku, embeera egenda maaso ya bunkenke. Amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gagenze maaso n'okuteekawo entiisa eri mbayeekera ba M23 era ng'embeera gye bagenze maaso n'okuteekayo eraze nti nno abayeekera ba M23 beeraliikiridde nnyo ku bigenda maaso. Olw'ensonga nti gye bufuddeko emabega ennyo tujjukira bulungi nnyo abayeekera bano aba DRC nga bagenda maaso n'okuba nga basiizinga ebitundu ebisinga obunene mu Eastern Democratic Republic of Congo, omwali Goma, omwali Bukavu, omwali Buvuma. Naye mu ntandikwa y'omwaka ogwa 2025 mu mwezi ogwa January abayeekera ba M23 baayolesa eryanyi eriyitirivu era kyabawa omwaganya okusendasenda amagye g'eggwanga erya DRC ne bagalaga obunafu ne bagoolesanga amanafu ennyo ku kontinenti oba ku ssemazinga wa Africa. Naye okuva DRC bwe yakwatagana ne Donald Trump n'eggwanga erya America kimaze okuba nga kitegeerekeka nti bano bagenda mu maaso ne bagayininga amaanyi n'okufuna new equipments n'okufuna ebyokulwanyisa ebipya n'amaanyi amapya era ge bakozeseza okubeera nga bafugaza n'okusendasenda omuyeekera wa M23. Newankubadde abayeekera ba M23 bo bavuddeyo enfunda eziwera nga bakinoganya nga bagamba bo si bayeekera wabula bannansi b'eggwanga erya DRC era nga bano bagwa mu kiti eky'abanyamulenge n'abatuusi. Bagamba bawangalira mu Democratic Republic of Congo era ng'ekibalwanya bagamba nti baagala gavumenti eya DRC egende maaso n'okubeera nga ebarecognizinga ng'ebatwalanga bannansi b'eggwanga lino. Era bwe bayogerako n'ekitongole ekya United Nations bagenda maaso n'okusabumitinga report nga bagamba ensonga ebalwanya nti bo ba citizen ab'eggwanga erya DRC ng'ensonga ezimu kuzigenda maaso n'okubeera nga zibakwatisa emmundu okulwana nti bakooye obutafiibwako nga bannansi, bakooye obusosoze, bakooye enguzi, bakooye n'okuba nga ebyabugagga bya DRC bitwalibwa famire emu eya Felix Tshisekedi. Wabula bagamba ze zimu ku nsonga ez'abawaliriza ne basitukiramu ng'abatega ogw'ekyayi basobole okuba nga bagenda mu maaso n'okwerwanako basobole okubeera nga barecognizingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bafiirweko nga bannansi balekerawo okutwalibwa ng'abagwirwa mu ggwanga eryabwe. Bagamba bo banyamulenge abawangalya mu Democratic Republic of Congo era nga yafuuka culture mu DRC. Kakati ki ekibaluseewo ekiguddewo embeera egeze maaso n'okusajjuka ng'abayeekera ba M23 nga bayita mwogezi waabwe spokesperson Kanyuka ng'agamba nti nno amagye ga FARDC agamanyikiddwa agalwanira ku side eya Democratic Republic of Congo eya Kinshasa gagenze maaso n'okuba nga gakola obulumbaganyi ku bachief abawangalira mu byalo ebimu ebikontrolingirwa abayeekera ba M23 era basse famire zaabwe saako n'abaana 7 be basuubira okubeera nga be bakasuddemu akaba mu bulumbaganyi obwakoleddwa n'ebisi eby'ettabu omwabadde drones ez'ekika ekyawamikare saako ne taxi ezitambulira wansi. Tukimanyi bulungi nnyo DRC amagye gesinga okukozesa ku ttaka aga infantry gigaba Wazalendo militants bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi nga balumba obufo bonna areas zonna ezikontrolingibwa abayeekera ba M23 wabula territories zino zaali zasalwako abayeekera naye nga kigambibwa nti territories zonna abayeekera ba M23 zibagenda maaso n'okukapcharinga kigambibwa nti nno zaali zijjuddemu ebyobugagga era weweetegereza ebifo abayeekera ba M23 basinze okubeera nga basiisiira byemu ku bifo ebirimu minerals ez'amaanyi ennyo oba oliawo eggwanga gye lyandyetaaze omuli copper, cobalt, tantalite nga minerals zino naggamba ziyambako nnyo okukola electronic devices era nga mu America ne Israeli babadde basaala ennyo mu kweyambisa minerals eziva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bagenda maaso n'okukola drones, bagenda maaso n'okukola ebyamasannyalaze byonna ebibayambako okusobola okulwaninga entalo zibagenda mu maaso. Nagambye oli ku Yugi Updates TV kosinze obanga otuwuliriza gwatannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo tegeeza abali emitala w'amayanja abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu US, abali mu UK, abali mu Canada, South Africa, Kenya mwebale mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga Yugi Updates TV.
mwabajja mu comment section mbebazaako ensusso mwebale kuteekayo ndowooza zammwe nezisobola okubeera nga zirabwa habula nagamba engeri emu yokka gy'oyinza okubeera ng'otikka ettaffaali ku channel eno kugenda mu maaso nakusubscribinga nakusharinga buli wesharinga oba otaddeko eddoboozi lyo ettaffaali ng'eddoboozi lino ligenda kuba nga litambula buziba lisobole okutuuka ku muntu oyo gwe twagala lituukeko. Tukyagenda mu maaso ekigenda mu maaso mu DRC kugambye kifumpa mutoko abayekera ba M23 basobeddwa ewakane mu kibira sawa zino nga DRC gavumenti ya DRC ya Kinshasa egenda mu maaso n'okubeegaana ng'egamba bano si bannansi b'eggwanga erya DRC era baneme kutwesibako banoonye ewaabwe gye baava era nga kize kirumirizibwa nti bano bayeekera abasindikibwa Paul Kagame okuva mu Kigali era nga bagenda maaso n'okusalako mineral sites eziri mu Democratic Republic of Congo. Kati yo DRC egamba bano bayeekera ensi yaffe wabula si bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde bagenda maaso n'okubeera nga bakinokanya nti Banyamulenge Batuusi abawangalira mu DRC mu Northern Kivu eyo mu Great Regions. Jjukira nti akazinga kano aka Great Regions kagenda maaso n'okubeera nga kalwanibwa obuwayi bonna groups bonna obwabayekera obugenda maaso n'okubanga bulwanira mu Democratic Republic of Congo bagenze maaso n'okubanga buli muntu atagetinze nnyo akatundu kano kubanga kakola area view ennungi nti oyo yenna abeera akawambye akacontrollinga abeera musaale nnyo okubeera nga asobola okubanga monitoringa abalabe be okuva mu north east west ne south kakitegeeza abeera takwatwako gye buvuddeko kizuuse ng'omwezi oguyise emabega akatundu kano kafuuka masaka olw'ensonga nti bu Islamic groups oba n'obugrupu bonna obugenda maaso n'okulwana mu Democratic Republic of Congo bwesanga mu katundu ke kamu nga bagenda maaso n'okukakaayanira. Mwalimu abawazalendo mwalimu abahutu bano bagambibwa nti nno bagenda maaso n'okufacilitatingibwa n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga Paul Kagame Lutagwambwa bwagenda maaso n'okukinokaanya nti ye ensonga emulwanya agezaako okusuppressinga abayekera bano abahutu abaava mu 1994 mu Rwanda genocide agamba abaava mu lutalo olwo abatandikawo Rwanda genocide bagenda maaso n'okuddukira mu bira bya Democratic Republic of Congo era nga bagenda maaso n'okulwanira ku side ya DRC era nga agenda maaso Paul Kagame okulumiriza Felix Tshisekedi nga wagenda maaso n'okusupportinga akabinja k'abayekera bano abahutu okusobola okuteeka obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda era nga agamba ekyo tajja kiganya kibirewo wadde n'omulundi n'ogumu era nga agamba agenda sigala ateekayo defensive measures mu Democratic Republic of Congo. Jjukiramu ekitongole kya United Nations saako n'amawanga ageebunayira omuli United States, Germany saako ne South Africa bagenda maaso n'okubeera nga bateeka akazito ku Paul Kagame agende maaso n'okuwithdrawinga troops ze okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo asobole okuba nga atebenkeza emirembe n'okugyawo n'okudissolvinga conflicts ezigenda maaso mu Eastern DRC. Bukyanga olutalo luno lutandika okuva omwaka ogwa 2025 mu January kigambibwa nti abayeekera bano bakatta abantu abasukka mu 10,000 era nga kigambibwa millions of people bagenze maaso n'okudisplacingibwa nga bava mu Democratic Republic of Congo ekireetedde population ya DRC okubeera nga decreasinga buli kadde so saako n'okudestroyinga properties eza DRC kitegeeza ki development naye egenda maaso n'okubeera nga ekkirira. Newankubadde akatundu kano kagenda maaso n'okulwanagana kugambye mulimu abahutu mulimu abanyamulenge mulimu abatuusi mulimu abafadik mulimu abawazalendo mulimu amagye g'eggwanga erya Rwanda Defense Force nabo balwanira akatundu kano. Kakati akatundu kano kafuuse masaka era ke kasinza okutugumbula abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nyongera okujjukizaako gwe mukwano gwange ali yampuliriza nti oli ku Yugi Updates bikosinzidde okuba nga otuwuliriza wabula Paul Kagame bino oli mu bibuuzizza yagenda maaso n'okuba nga abyegaana agamba ye tasupportinga abayeekera ba M23 nga bagenda maaso n'okimusibako. Jjukira ekitongole ekya East African Community saako ne South African Development Community omusa n'ekitongole ekya United Nations bagenda maaso n'okubeera nga basonga mu Kagame olunwe bamulumiriza nti agenda maaso n'okuba nga asupportinga abayeekera bano aba M23 oba kino nno
Paul Kagame newankubadde bakimugambye enfunda eziwera yagenze maaso n'okuba nga akyegaana ng'abagamba nti nedda temunsibaako matugambuzi kundi isango nti nze nateekayo just defensive measures ku border eyawula Rwanda ne Democratic Republic of Congo. Kakati n'abalundi begasse mu lutalo luno nga balwanira ku side eya Great Regions baagala okusalako akatundu ako bagamba bagezaako nabo ku protectinga border posts zaabwe kubanga obulumbaganyo buyinza okuva mu DRC bwanituusa ku bannansi baabwe obulabe. Wuliriza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati Paul Kagame newankubadde alumiriziddwa nnyo Amerika kyakoze agambye tagenda kkaayana naye okusinziira ku kye yakola. Kiki yakola Paul Kagame? Wuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo ng'omwaka guno guggwako oba mu ntandikwa y'omwaka guno 2026 eggwanga erya United States nga liyita mu mediator waalyo Donald Trump basalawo okubeera nga batuuza bano abantu ababiri Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga erya DRC saako ne Paul Kagame omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda ng'ensonga eyatuuza Paul Kagame nti kigambibwa yagenda maaso n'okubaakinga abayeekera ba M23 era nga kye bali mwagaza bali bamwagaza gyasayininga endagaano nga US esayininga endagaano ey'ebyobugagga ebeere ne full control ku byobugagga bigenda maaso n'okuextractingibwa mu Democratic Republic of Congo era nga baagala Paul Kagame withdrawing ng'amajeege ajeeyo abayeekera ba M23 bakomekereza olutalo. Donald Trump ng'ayagala kuinvestingayo ba investors mu DRC saako n'okustablishingayo companies bagende maaso n'okuextractinga minerals omuli copper, cobalt, tantalite mu Democratic Republic of Congo nga bamutwala mu ggwanga erya Ukraine saako ne mu Israeli omumusa n'eggwanga erya America nga nkugambye zino minerals zibayambako okukolamu electronic device eziyinza obayambako okukola mechanism eziyinza obayamba mu ntalo zibagenda mu maaso n'okulwanagana nazo. Naye Paul Kagame kiki yakola? Yakiika bulungi nnyo mu Washington Accords ezasayiningibwa mu ntandikwa y'omwaka guno era ne bakkirizibwa ku ndagaano Memorandum of Understanding ne bakkiriza ceasefire. Naye abaalaba ku meeting eno kwa Accords zino bagamba nti agreement eno yasayiningibwa Paul Kagame saako ne Donald Trump ne Felix Tshisekedi yali physical just nti omubiri gye gyagenda maaso n'okuteekako omukono ku ndagaano eno naye emyoyo n'ebirowoozo byali walala. Yensonga waaki Paul Kagame kyamwanguyira nnyo okwefuula ne yeefuulira Accords zino agreement ezaakolebwa n'agenda maaso naziviolatinga era teyaziteeka mu nkola. Olutalo ne luddamu okukwajja. Amerika teyakola nsobi yasirika naye bye yaddako okukola wuliriza. Era Paul Kagame kye bakumukola ennaku zino enkoko baana. Paul Kagame bagenze maaso n'omuteekako sanctions ez'amaanyi nejjo juzi sanctions ezisembeyo okulaba. Amerika kye yakoze we yategedde nti nno ekiyamba omuyeekera wa M23 okugayininga amaanyi n'okufacilitatinga olutalo obuyeekera bwabwe liberation eno kwe kubanga bagenda maaso n'okusima ebyobugagga nga babikukusa okuva mu DRC nga babitwala mu ggwanga erya Rwanda. Kati Amerika kye yakoze n'asanctioninga gold refineries ezisangibwa mu Kigali mu ggwanga erya Rwanda era ne refineries ezimu ez'abayeekera ba M23 nazo bagenze maaso n'okubeera nga bazikuba envumbo. Naye era newankubadde baakikoze kino wandige nno tekirina kye kigenda bakosa naye kyabakosezza nnyo kyakosezza abayeekera bano aba M23 kitya bagenze maaso ne bavaayo ne balaajana ne bagamba nti nno sanctions zino measures DRC US zeyakoze zabadde unfair. Lwaki bagenda maaso n'okutagetinga ffeffekka kyokka nga wano Felix Tshisekedi agenda maaso n'otukuba ebikompola n'otukuba drones? Lwaki akazito bakateeka ku bayeekera ba M23 bokka bokka era nga bagamba nti ebyobugagga ebiri mu DRC ono ne yagenze maaso n'okuba nga akola statement eno ye mu spokesperson wa Rukenge omwogezi w'abayeekera ba M23 ng'agamba nti minerals za DRC zina kubeera nga ziganyulwamu era nga zenyumirizibwamu bannansi b'eggwanga erya DRC era naffe tuli bannansi tetuli bayeekera twali civilians abaakeera ku makya ne twekalakasa ku ebyo byali bigenda mu maaso mu bukyamu mu Democratic Republic of Congo ne tusalawo okukwata emigemera wala tugende mu maaso n'okubeera nga ejjute tulikwaggulako tulikwatako nga terinafuuka kiwundu. Kakati agamba lwaki bagenda maaso n'otuteekako measures nga zitatekitinga ffeffekka ekintu ekiri unfair ku sayidi yaabwe.
oli ku UG Update Civic Osinzo Bango otuuliza nagambye olutalo luno olugenda maaso mu Eastern DRC lwatandika mu mwaka gwa 2025 mu January ng'abayekera ba M23 balaze eryanyi ne bagenda maaso n'okuwamba ekibuga. 23 bwe bawamba ekibuga I've said it before, came from Uganda. They did not come from here. Ekibuga ebiriraanye territories ezijjuddemu ebyobugagga era tebakoma okwo bagenda mu maaso n'okubeera nga batta gavana eyali atwala ekibuga ekya Goma era ne bakyusa new governance system mu Goma. Kitegeeza ki nti Democratic Republic of Congo kati erimu obukulembeze bwa mirundi ebiri obw'abayekera ba M23 saako n'obwa Felix Tshisekedi obuwangaalira mu kibuga ekya Kinshasa. Oli ku UG Update Civic Osinziro okubanga otuuliza nyongera okujjukiza gwagala otweyungako nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Mbadde nkyakugamba nti Paul Kagame America kyakoze agenze maaso n'okumwongera omu ku b'envumbo bwe bagenze maaso n'omuteekako sanctions ku mineral refinery companies zonna zabadde agenda maaso n'okubanga kusaamu golode okuva mu Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti bakoze research n'okunoonyereza nti golode abadde akukusibwa ng'akukusibwa bayekera ba M23 ng'ayingira mu Kigali abadde abalirwamu omwaka guno gwokka ogwa 2026 dola 7 eza US ez'eggwanga erya Amerika. Kati balabe singa banaakola kino ne bateekawo envumbo bagenda kuba banafuyiza omuyeekero ono. Jjukira ajja kuba takyalina gy'atunda golodi. Bino byonna bikolebwa okunafuya Paul Kagame okusobola okulaba nga bamuggyako ku bukulembeze bwe era banaatera okubeera nga bamusuula. Mu bigambo Paul Kagame byayogedde nga bagenda maaso n'omuactioninga agamba nti bano abantu tebamwagalangako era balina interest muntu mulala, so ye tekigenda kugenda maaso namulobera kugenda maaso nakuteekawo protective measures mu Democratic Republic of Congo. Njagala nkweko ku bigambo bya Paul Kagame byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera ng'alaga okwenyamirako ng'agamba nti no zino sanctions ziri unfair, waki ziba zitagetinga Rwanda yokka ate nga ffe just tuteekayo protection measures. Naye agamba talina kyabakolera bagende maaso n'omusanctioninga kubanga tebakyamulinamu interest kirabika baziina muntu mulala nnyo. Wuliriza vidiyo eno n'oluvannyuma tweyongereyo. Oyinza okwebuuza nti okusactioninga eggwanga erya Rwanda gold refineries zonna jjukira mu refinery eno gold mwatwalibwa ng'amaze okweextractingibwa n'alongoosebwa n'ateekebwa ku level oba ku grade ey'ensi yonna ne basobola okubeera nga bamugula n'abeera wa mugaso. Kaakati kino America kye yakoze babadde tebakisuubira. Jjukira gye buvuddeko emabega Kagame yakakuba sanctions mu myezi ng'ebiri za mirundi 3 eyasookera ddala mu mwezi gino egiyise emabega bagenda mu maaso n'okubeera nga basanctioninga amagye g'eggwanga erya Rwanda Defence Force saako ne ba military commanders basatu nga bano nno balangibwa okuba nga bateebereza okuba nga bagenda mu maaso n'okutendeka abayekera ba M23 n'okubagayidinga era nga babalanga okubaakinga abayekera ba M23. Tebaakoma okwo Paul Kagame bwe balaba nga Paul Kagame agenda maaso n'okukola bold statement ezigenda mu maaso n'okulaga okutiisatiisa eggwanga erya America baasalawo bagobe amagye g'eggwanga erya Rwanda Defence Force mu Mozambique. Njukira amagye gano gaali gatiployingibwa mu Mozambique ogenda maaso n'okutebenkeza emirembe okugenda maaso n'okugumbulula obubinja bw'abayekera ba Islamic States. Mozambique ekyali kigenda maaso waliyo project egenda maaso eya pipeline egenda okubeera nga etambuza gold ku mutindo gw'ensi yonna era ye pipeline egenda okuba nga esingayo obunene mu Africa yonna egenda okuba nga etambuza ka oil. Kakati bu Islamic States obubinja bwa Islamic States obwabayekera bwali bwegumudde omuze ogenda maaso n'okukuba abakozi n'okutta abakozi abaali bagenda maaso n'okukola project eno ey'okuzimba pipeline egenda okuba nga etambuza oil. Kakati
bakwasa Paul Kagame contract amagye ga Rwanda Defence Force nga gagenda maaso n'okola operation eno nga supervising operation project eno paka wena concludingibwa wabula America mu sanctioninga eggwanga erya Rwanda bano babakuba sanctions era ne babagamba nti tebagenda kubanga genda maaso n'okubeera nga bakola operations z'ekitongole ekya United Nations era ne mission zonna ne babagobayo mu ngeri etya babagobayo indirect kubanga oluvannyuma lwa US omusanctioninga kitegeeza buli kintu kyonna process badde zikolebwa n'eggwanga erya US ziba zisudde mu guluka era bakabatema nti ffe tukyasobola basasula kubanga system yaffe gye tukozesa system ya shift eno system ekozesa $, ate nga $, tekyakola ku bajjaasi b'eggwanga erya Rwanda olwo ne baali bamaze basanctioninga ne babagamba so n'olwekyo tetulina ssente tetulina nange ekigye tusobola basasulamu era amagye g'eggwanga erya Rwanda gafundikira ga withdrawings okuva mu Mozambique wabula Paul Kagame ekyamunyiga nnyo n'agamba nti nno twetaaga okubeera nga tuddamu otutunula mu nsonga zino beetaaga okuddamu zitunulamu ekikolwa kino kyali unfair ekyakolebwa kuba Paul Kagame agamba ye baali bamulanga bwemage musajja wattu ng'ogyeko ezo sanctions zino ezizzeeko twalaba oluvannyuma lw'okumala okusanctioninga ba military commanders tebakoma basanctioninga abula bafirizinga ne assets zaabwe zonna nga tebakyalina access ku accounts zaabwe zonna n'ebyobugagga ebiri mu mawanga agakolagana n'eggwanga erya America bonna bagafreezinga ne kigambibwa nti aba military commanders bano ab'eggwanga erya Rwanda tebakyalina access ku assets zaabwe zonna kitegeeza ki kyali kinafuyiza eggwanga erya Rwanda nga n'economy esereba kubanga Paul Kagame takyalina ssente zigenda kubanga asobola kubeezaawo majeege jjukira Rwanda ggwanga ttono ate era n'ekonomi yaayo eri wansi nnyo ddala okusinziira nti no bamukubye sanctions eziwerako bamukubye sanctions whereby ne diplomatic ties zonna amawanga gano ag'ebweru zegaali galina n'eggwanga erya Rwanda baazisalako tebakyalina buyambi wenjogera ku diplomatic ties Paul Kagame yali afuna obuyambi educational funds nga mulimu development funds omuli okulaakulanya enguudo n'ebibuga omulimu health funds kwe kubanga receiving equipments ezikwataganya mu byobulamu ng'eddagala saako ne military funds ng'ebyokulwanyisa nga bagenda maaso n'okubeera nga batraininga n'okuwa new skills amagye g'eggwanga erya Rwanda ebyo byonna babitaminatinga tebikyaliwo gulowooza kirekawa eggwanga erya Rwanda kitegeeza ki nti economy kyali kiginafuyiza ddala paka wansi ezo nga tuzivuddeko sanctions ez'amaanyi ezireeteddwa okuba nga ne munnansi akkiriza nti n'eggwanga lya Rwanda likkirira nti ssaawa yonna Paul Kagame Lutagwambwa ayinza okuvuunikibwa obukulembeze bwe kubanga Omumerika kyakola kye kino kasita alaba nga omumezeeko agenda mu maaso n'okuba nga afreezinga projects zonna ezikuumira mu buyinza n'abanga takyakufacilitatinga kitegeeza ki obanga obuliddwa akasente akafacilitating ensonga ezikuumira mu buyinza kitegeeza oba ogenda kunafuwa baba bagenda kuleezinga omukulembeze omupya ate nga amawulire ge tuyina kigambibwa nti Paul Kagame omusango gwe yazza mu 1994 kigambibwa nti alumirizibwa okubeera nga yenyigira mu kikolwa ekyokutta eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Habyarimana yattibwa mu nnyonyi era nga kigambibwa nti risaaki yakoleddwa mwaka gwa 2026 kyamala okukakasibwa nti nno abamu akabinja k'abayeekera akatta oba akakuba ekizuka ekyabandula ennyonyi eyali etambuliramu omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Habyarimana akabinja ako kali kakulirwa Paul Kagame Lutagambwa era ebiseera bwe yattibwamu waliwo ensisinkano ezaali zigenda mu maaso nga bagenda mu peace talk n'abayeekera era ennyonyi eno teyafiiramu Habyarimana yekka wabula mwalimu n'omukulembeze w'eggwanga erya Burundi saako ne ba cabinet ministers bonna abafiira mu bulumbaganyi buno obwakolebwa ku nnyonyi kaakati Omumerika yazzeemu buto okukola risaaki jjukira mu mwaka ogwa 2023 bakola risaaki nga bagamba nti bakoze okunoonyereza ennyonyi eyakubibwa obuzibu tebwava ku bayeekera abaali bakubibwa
abaali bakulibwa Paul Kagame era ekyo ne bakinootinga ne kibeeraawo. Kati omusango guzzeemu okutugira mwaka ogwa 2026 nga balaga nti no Paul Kagame yeenyigira mu kikolwa eky'okutta yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Habyarimana. Kakati Amerika kyeyakola kwe kuyimusa mutabani wa Habyarimana awangaalira mu Kinshasa mu Democratic Republic of Congo nga baagala kubeera nga bamulisiyisaawo asobole okuba nga addamu okulya obukulembeze abahutu baddemu bakulembere mu ggwanga erya Rwanda. Kati yensonga lwaki olaba sanctions zino zigenda maaso n'okuba nga zikolebwa. Sanctions ezazzeeko ezakutudde Paul Kagame Omumerika kwe kusalawo okusala ku ssente z'abadde afujjirira eggwanga erya Rwanda. Kigambibwa nti yazisaze funds zino yazisaze ebitundu 76 ku 100. Yabisaze ebitundu 97 ku buli 100 n'amulekerawo obutundu 6. Kikyategeeza kyekino kyentegeeza nti ku miliyoni 2.6 eza dola ezibadde ziweebwa buli mwaka eggwanga erya Rwanda era nga ziweebwa Paul Kagame, Amerika yazisazizaamu n'azisala ebitundu 97 ku buli 100 n'abanga agenda kubanga amuwa miliyoni 6 eza dola buli mwaka. Miliyoni 2.6 ezibadde zimuweebwa buli mwaka agenda kutandika kubanga afunako miliyoni 6. Ezo zonna sanctions ezikubibwa Paul Kagame. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinza okuba ng'ofunawo enoono. Gwe ayakatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora nyongera obatumirako mugende maaso n'okusharinga, likinga, subscribinga, sharinga. Kituyambako nnyo okuba nga kitambuza eddoboozi lyaffe lino okusobola okubeera nga lituuka buziba. Tukyagenda mu maaso. Kakati Paul Kagame oluvannyuma lw'omusalako ebitundu 97 ku buli 100 eggwanga erya Rwanda liri mu kabenje. Lwaki? Nti funds zino zibadde zibayamba mu bintu bingi ebyobulamu, ebyonkulaakulana, okuyimirizaawo amagye, okuyimirizaawo operation zibadde zikumira Paul Kagame mu buyinza. Kati Kagame wabanga tazirina kitegeeza ki? Nze naawe jangu mu comment section okituule. Wabula munywanyi we Mwami Yoweri Kaguta Museveni tanyega ali mu kamuuli ensonga zino aziraba. Wabula bo bano abasajja abazungu bakimanyi sanctions zonna zibagenda maaso n'okuba Paul Kagame tebazikuba ye yekka, baba banyigiririzaamu ne munywanyi we nfanfe Mwami Yoweri Kaguta Museveni era target we bagenda maaso n'oziteeka. Newankubadde Saabalwanyi Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ye tavaayo teyeesowolayo alaga nti ebigenda maaso ebyabayekera ba M23 tabimanyi nako era abyesuula muguluka. Wabula ate jevuvuddeko tulengera nga abayeekera ba M23 abagenda maaso n'okukosebwa mu lutalo bajjanjibwa mu ggwanga erya Uganda. Tujjukira bulungi nnyo bagenda maaso n'okukola okunoonyereza ng'omuyeekera wa M23 Saabayeekera Lusimwa Makenge, yes Makenge, yali agenda maaso n'okwerennemba n'ekirwadde wano mu ggwanga Uganda era nga ajjanjabibwa wano mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza ki? Ebigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa yandibanga naye abiinamu omukono. Jjukira teyasanyukira accords ezaakolebwa mu Washington wakati wa Donald Trump n'eggwanga erya DRC nti bano be baali abasaala ababiri Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bagenda maaso n'okukusa ebyobugagga okuva mu DRC. Kati bwe bakola accords zino kitegeeza golodi yenna oba ebyobugagga byonna Amerika yagenda maaso n'okuba nga abivunaanyizibwako. Yensonga lwaki Paul Kagame kino yali takitegedde era we yakitegeera nga amaze oteeka omukono ku ndagaano eno yasalawo yeefuule. Kati mu kwefuula byebizibu bino byazaalira bannansi era eggwanga lyali zaalidde akabasa, ekonome eri wansi nnyo nga wookiwulira, tebakyafuna buyambi kyokka ng'eggwanga Rwanda terisobola kuvaamu musolo gumala nga wooliraba nti ttono era obuyambi obadde businga obungi badde babufuna mu ggwanga erya Belgium, mu ggwanga erya South Africa, erya America n'erya UK. Kakati obuyambi obwo bwasaziddwamu. Bulowooza ki ekiddirira? Wabula nnandazze nnyo naye okuzayo ku mulamwa gwe tuliko nti abayeekera ba M23 bagenda maaso n'okulaajana ku bikolwa ebikolebwa amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bayita magye gaabwe aga FARDC. Abayeekera bagamba nti buli kyabakolebwako obulumbaganyi kyokka targets zibagenda maaso n'okukola zitagetingiribwamu ba civilians saako abaana, amasomero, amalwaliro.
DRC ekozesa drones ez'ekika kya Mikale drones eza tabu saako ne tanka okugumbulula abayeekera bano obufubi babagenda mu maaso n'okubanga basiisiddemu. Newankubadde Felix Sekide mu kaseera kano obukulembeze bubadde mu lusuubo olw'ensonga nti nno mu ssemateeka afuga eggwanga erya Democratic Republic of Congo balina kye bayita term limits. Kati term limits ebisanja bibeera bibiri bibulina okuba nga otwala ofuga eggwanga, era Felix Sekide abadde amaze okuba nga amalayo ebisanja bino ebibiri. Kati ng'agamba nti bannansi banemukkiriza n'akomawo ekisanja ekyokusatu n'akwata mu ssemateeka asobole okukomawo ku kisanja ekyokusatu ate nga tomunenya. Newankubadde muyinza okuvaamu akalungi naye n'akabi gye kali. Wano mu Uganda twalaba bye bakwata mu tteeka erya term limit, twalaba nga Uganda efuuka monarchy, obukulembeze bukyaganya okukyuka olw'ensonga twakwata mu constitution yaffe ne tujjawo term limits. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'emyaka gyakalakase bannayuganda entakera. Ensobi yavaawa mu kukwata mu term limits. Kati bannansi b'eggwanga erya DRC bagamba bo tebagenda kukwata ku term limits wabanga Felix Sekide afuze ebisanja bibiri awummule aweeko n'abalala. Naye ate Felix Sekide agamba bino byonna byenkoleredde n'endagaano ze mbadde ngenda maaso n'okusayininga mbadde nnwanirira ggwanga lyange nga njagala ntebenkeza emirembe njijewo conflicts ez'entalo ezigenda mu maaso naddala abayeekera ba M23 so munneesirise mumpe ekisanja ekyokusatu. Era ng'asaba Parliament bagende maaso n'okuyisa akabbo omwaganya bakwate mu ssemateeka Felix Sekide asobole okuba ng'akomawo ekisanja ekyokusatu. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo, naye singa bakwata mu term limits zino Felix Sekide n'akomawo ekisanja ekyokusatu ngulowooza ki ekiddirira? Ekisanja kino kisobola okuba ekirungi naye nga nakyo kiriko limiti nti bwe baba bamwongeddeko bamwongereyo kisanja nga kya myaka 5 era bakiteeke mu ndagaano constitution bagibage bulungi aleme kwefuuliramu ekiti ng'ambazi nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni tuwabulwa we yeefuulira eggwanga erya Uganda ng'amaze okukwata mu term limits, kubanga ye we yava mu term limits n'agenda ate n'akwata ne ku ky'emyaka. Ng'emyaka gigamba nti omukulembeze awezezza emyaka 7 takkirizibwa kwesimbawo ku bukulembeze. Ye yagamba omukulembeze asobola okweyongerayo kabeera emyaka bufukunya. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba bagenda mukululira kaliba naye ng'entebe y'obukulembeze agirimu. Newankubadde mutabani we Muhoozi Kainerugaba naye agenda mu maaso n'ogiyayaanira, naye opposition wana egamba mujja tusonyiwa obukulembeze bw'eggwanga Uganda si bwansikirano, nti obukulembeze obw'eggwanga Uganda lyafuuka lya family, nti mukiveemu n'abalala basobole okugenda mu maaso n'okubeera nga bakikwatamu. Oli ku Yugi Update Civic osinze obbanga otuuliriza. Kakati muganda wange gwe bigenda mu maaso omuyeekera wa M23 yandibanga ebye si birungi, abanyamulenge abatuusi byandibanga ebyabwe si birungi, bibagenda mu maaso n'okukaayanira obutuuze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo byandibanga bibasobedde bibabuzizzaako embiibya. Abasajja bagenda mu maaso n'obatugumbula babatta, kubanga kati DRC obuyambi bwefuna bungi. Amawanga abagenda mu maaso n'okulwanira ku saidi ya DRC balwana buteddiza okusobola okulaba nga bazolovinga conflicts. Bagaba bazikooye bakooye okulaba munnansi wa DRC ng'abonaabona ng'azungira okutali kwabwe, ate ng'eggwanga lyabwe lisobola okutebenkera ne lisobola okuba nga liddizibwa mirembe. Wabula okujjukizaako emabega Paul Kagame agenda mu maaso n'okugamba nti ye niwe kiba kyetaagisa ki okuprotectinga eggwanga lye erya Rwanda ajja diprotectinga. Bwe kiba kyetaagisa kuyiwa battalion na battalion mu Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga alwanyisa abahutu ajja kukikola. Naye bamugamba nti kakati protective measures sizo yagala protecting eggwanga lye erya Rwanda kyokka ng'oteeka entalo mu ggwanga eritali liryo. Bo bannansi b'eggwanga eryo gy'oteeka olutalo si bantu. Waki olutalo tolutwala ewuwo olutalo n'oluleka ne lubeera mu Democratic Republic of Congo? Kakati n'ensobi wano bwegenda maaso n'okubanga ejja Paul Kagame kino teyakibala. Kati yo mmere katakayinayi yagenda maaso namukuba nvumbo namusanctioninga, kyokka buli wamusanctioninga eno aba anafuwa n'abayeekera ba M23 baba banafuwa kubanga obuyambi babadde babujja mu Paul Kagame. Ekyo kyenjagala omanye. N'ekirala Felix Sekide kye yakola
yagenda maaso n'okugyawo dedollarization enkola ey'okukozesa dola ereme kuddamu kusaturatingira mu currency ya Democratic Republic of Congo era ne bagamba okuva n'olwaleero mu mwaka guno bagenda kuddayo ku ssente zaabwe zibayita eza franco bakozese ssente eza franco wabula bawere dola mu ggwanga lyabwe ng'ekigendererwa ki ekigendererwa kino kibayambeko kubanga abayeekera tebafuna access kutunda bya bugagga bye basima saako